Ekibiina ekifugo emizannyo mu ggwanga ekya National Council of Sports kati kikwatagana n'abaddukanya omuzannyo gw'ebikonde era olwaleero President w'ekibiina ekifuga omuzannyo guno mu ggwanga Moses Muhangi akakasizza nga bwe bagenda okuweebwa obukadde bwa siringi za kuno 5 okwetegekera empaka eza Olympics. Muhangi bino abyogeredde mu lukiiko lw'abannamawulire lwatuuzizza erugogo bw'abadde alangirira nga ttiimu ya Bombers bwegenze mu nkambi eruzira okwetegekera empaka z'okusunsulamu ezinayindira Senegal. Abazannyi 26 be bayunguddwa wabula mwe munaava abazannyi 13 era wano Muhangi alaze n'ebikozesebwa ebitali bimu byakwasizza abakubi b'ebikonde n'abategesi abalala 8. Because try to find is okuba international competition. Waka timu zonna zibazigenda mu mpaka omulina okweteekateekamu n'okugezesa abaana bano. So try to suubira tujja kutwala timu yaffe Cameroon kuba amawanga ga Africa gonna agazanya ebikonde gagenda kubeera Cameroon bakola build up ya competition eno. Era empaka ezo zigenda kutandika ennaku z'omwezi nga 27 mpaka nga 2 February. Naye because tulina bulungi funding tetwasobodde kwenyigira mu mpaka zino ate nation yabadde yakweraliikira mu okufuna injuries abandi batabanga twanabakubeera ready temya competition nekyo si ekikulu ennyo era mulimu ebimu ebimulamu tinga mu jimu mulimu ebimu ebimulamu naye era mwebaza olwakino kyasobodde okututeekerawo era nga nsuubiza bannayuganda bonna nti kati kino kisigalidde erinze gavumenti ezanye paati yaayo pulezidenti waffe azanye paati ye ne kochi wange naye azanye paati ye era nga kati kino kitunulidde nze essaawa zino era nga buli lunaku nfukamira wansi nesaba Katonda anyambe nsobole okukikola ndeetere eggwanga lyange omudali ogwaza mpaka zino eno eza Olympic qualifiers ate era nsobole okuba nga ngenda okwalifayinga etokyo mpaka eza Olympics nsobole nayo okuleetayo omudali ogwazaabu. Buli kimu bakituwadde equipment zonna bazituwadde kati kibulayo ffe kukola kintu twetaagisa kukolebwa kukola training eri hard kukola training. Obadde mulabi mulungi w'amawulire amasukulumu okuva gye twatandikidde ku ssaawa 3 zennyini zizino ziri 5 ezakayita ku nnya ez'ekiro kino ekyo gotasobodde kulaba wano gasinga okubeera ag'enkizo omwavu abadde agufudde omuze okubeera ng'aleera engalo obutakola omwaka 2020 bw'atafa yandibanga agongobala atakumira mpeera abankumi etujja kuddamu kwatega olunaku kujja kubeera lwanca. Programu nno eziddako mulimu eya Katongole omutongole yatongola abatongole eya Megados mwasabulira bannayuganda omuziki ssaako n'ebintu ebirala gubeera mu digido. Ssaabasajja Kabaka Wangaala.